Ngira nnyo abadde bavunanyizibwa kuzika Sseggirinya ate lwaki senga nabaddenzi nanze nina obuvanyizibwa kuzika Sseggirinya mu kifo ky'okuzika Sseggirinya nali nja kuzika Mupu alenga lwaki ozika kubanga Sseggirinya abadde ategeera wakati munnamungi w'omuntu eyakulumulukuka okuva ebuule n'ebweya ku lunaku olw'Essande ogenda okwerekerako abadde oba eyali omwagalwa w'abangi Muhammad Sseggirinya essaawa y'envannyuma olumbe lwabuna ebyewuunyisa. Ebimu ku byewuunyisa kwe kubeera ng'abaana b'omugenzi tebaaziika ku kitaabwe. Mu ngeri y'emu ebigambo bya Mathias Mpuuga oboolyawo binaalwawo okwerabirwa bwe yavaayo n'ategeeza nti waliwo abasezi abeefuza omulambo tetumanyi oba baagala kugulya kubanga mu bulwadde tebaasobola kubeerawo yadde okujja omulambula. Ebifaananyi byolaba ku screen bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ddwaliro e Lubaga. Ebigambo byali bingi. Abaffe leka tubitunuulireko. Mu ngeri y'emu wakati mu byonna ebigenda mu maaso twalabye famire abamu ku bafamire nga bagamba nti aba Nuupu tewali yalinnya mu ddwaliro nga Sseggirinya mulwadde. Ebyo nabyo ne bikanga abantu. Tubadde tuli awo omugenzi yakaweza olunaku lumu mu ttaka. Abaana ababadde 8 mu lumbe we twogerera bali 20. Ekyenjawulo waliwo eyaleeseyo ow'emyezi 9. Myezi 9 naye nga Sseggirinya gwe yaleetedde omwana agenza okufa ng'amaka ge oba obusajja bwe tebukyakola. Bingi olunaku olwaleero Rope Joel Ssenyonyi awezezza omwaka mulamba mu ofiisi eya Leader of Opposition. Ebigambo bingi byayogedde. Mu bimu ku byayogedde ayogedde ku Sseggirinya Muhammad byonna ebyaliwo. Era twagala kubuuza mu sitoli y'olunaku olwaleero abantu ab'enjawulo bawadde endowooza zaabwe ku ani yali omukyamu era ani yali omutuufu. Joel Ssenyonyi talemye na kuseenya ku bya famiri ya Sseggirinya okuvaayo yo nebaako omuntu gwegamba nti oyo oluvannyuma lw'ebigambo byonna famire byeyogedde ate egamba ekibiina oyo gwe muba muwa kaadi. Joel Ssenyonyi ensonga ezo nazo azoogeddeko. Mu nsonga endala twagala kwebuuza ani ali mu kwawula famire ya Sseggirinya kubanga bw'otunuulira omuwala ali ku screen ne maama, omuwala ayogera birala ne maama ayogedde birala. Ani ali wakati awo azannyira mu famire eno? Byonna of course tugenda kubeera nga tubitegeera. Jennifer Furufiga avuddeyo n'abaako byayogera ne bitugenda kubeera nga tubitunuulira okusobola okubeera nga tumwanukula. Abantu abamu bagenda ne bakugamba nti abantu abasinga bagwe baddalu, naye enjawulo eddalu eryo oyo lye yagwa liri ku levo ki? Bagamba abantu ffenna tuli balalu naye eddalu lisiŋŋana mu levo. Oba otegeera? So waliwo abalalu naye tebasobola kukkiriza nti balalu ate ng'eddalu lyabwe lituuse ku levo we mulina omuyambira mu muteeka ebutabika. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira, wabula mu kubeera nga tubitunuulira njagala kubeera nga ntandika bwe nti nja kusaba wa video yaffe like mukwano gwange mu ngeri ey'enjawulo. Genda maaso n'okubeera nga osubscribinga. Bingi ojja kubeera nga obifuna era ojja kubeera nga obiraba. Tutandike ne Furufiga ewatali kubeera nga tumala obudde. Tutandike ne Furufiga n'ebigambo byayogedde. Furufiga Museveni neggwanga otola abantu abamu balina okufa. Pulazidenti Museveni nkuddamu lina eggwanga okuterera abantu abamu balina okufa naddala James Asangule ne Ulenge. Musajja gwe bw'olifa tuli kwa Fireworks Kisirani Gospel Italy.
tuli kuba fireworks abulemu bw'otusiza ku bantu damage kadde ku bulamu bw'abantu abantu abayayana abaana b'abantu b'osiza n'emirambo gy'abantu gy'oggesa alongo gyomu tuli kuba fireworks ng'ofudde. No, we are tired. Enough is enough. I'm speaking the truth. I don't want to listen that kind of that nonsense. Musajja gwe tuli kuba fireworks. Bible egamba nti akolimiddwa yenna ayitako obulimba naye Kyagulanyi okolimiddwa mu Buganda okolimiddwa mu ggwanga Uganda. Musajja gwe okolimiddwa n'abantu bonna abaana bo bali bako ekikolimo oli kikolimo naawe oli bako ekikolimo. Ebyo bye bigambo bya Nakangubi Jennifer Furufiga. Okusookera ddala ffenna njagala tujjukire agambye nti Bobi Wine bw'alifa abantu bajja kusanyuka era bajja kujaguza. Naye bannayuganda bwe bajaguza ku Eritu Mwine, General Eritu Mwine kati omugenzi, bavayo ne bagamba nti bannayuganda osanyukira otya omuntu afudde. Kakati Furufiga ali mu kukakasa nti Bobi Wine bw'alisa omukago ogw'enkomerero ajja kujjayo ekisenso abiibye amateera. Naye njagala kusooka kujjukiza Furufiga, oyogedde bw'oti ogambye nti Bobi Wine asizza abaana b'abantu. Sagala kugamba nti shema poni kubanga toswala, naye njagala kugamba nti obutamanya butambuza amazzi ekiro. Amagezi buli muntu abeera nago. Okutegeera kye kitali kya buli omu. Oli mugezi kuba ebyo by'oyogera si ffe tubikwogerera, naye ate totegeera by'oyogera. Kale nno ne tutakunenya nti okozesa amagezi mangi okwogera eby'ekisiru kubanga totegeera. Now, wakati mu bigambo bye ngenda okugamba ng'ogamba Bobi Wine attisizza abaana bangi, Munnayuganda ali eyampuliriza, ampuliriza Munnayuganda, Bobi Wine azaayoza ku mmunye olw'abaana abo abazze bafa abamufaako. Abantu bangi Bobi Wine bw'abeera ku maziika mumutunulira abeera emotion nnyo, naye oluusi obwongo bwe buva ku kuziika ne bulowooza kwona afudde, n'alowooza ku bazadde be. Bobi Wine engeri gy'atali w'amagye nti ebyentala bibaddemu, si politician nti azze asobola okulimba n'obuvumu obw'okwegumya nga bampuuga, obwo tebuliiwo nnyo, so akwatibwako mangu ne weesanga nga musajja wattu avuddemu amaziga. Bimuluma ng'omuntu nti ekyamuleeta kutereeza naye abaana bafa. Now, ye tumumaze abaffe. Bobi Wine yattisa abantu, tukimaking it clear. Uganda nga bwe batugamba nti abantu twesalirawo, omusajja yayogera nti abantu twesalirawo, saagala kubeera nga munoonya ali wala, nzikiriza naye mukuwe ng'agamba Uganda abantu beesalirawo. Then nzije ku mpuuta nga Furufiga ezigenda mu maaso n'okubeera nga zijje gyembukana bujje gyembukanyi. Musonyi okozesa ekigambo ekyo, teboogera bajje gyembukana. Because Uganda is not a failed state, it is not a dictatorial state, it's not an Egypt, it's not a Sudan, it's not a Libya, it is Uganda. Uganda where the people are in charge. Because Uganda is not a failed state, it is not a dictatorial state, it's not an Egypt, it's not a Sudan, it's not a Libya, it is Uganda. Uganda where the people are in charge. Okay, ebigambo biwulidde.
Mwami Museveni agamba nti bannayuganda beesalirawo. Naye kino kye njagala otegeere gwa mpuliriza. Bano abagamba nti Bobi Wine attisa abaana, tukkirize mu Uganda mulimu kye bayita multi-party system. Multi-party system nti twakkiriza enkola ez'ebibiina by'ebyobufuzi. Bwe tuba nga twakkiriza enkola y'ebibiina y'ebyobufuzi, kitegeeza buli kibiina, kitegeeza okkiriza okuvuganya n'okuvuganyizibwa. Waliwo abagenda okwopozinga okuvuganya wakati mu kunoonya obuwagizi mu bantu. Mu constitution bwegamba. Now, mu Uganda ekiriwo, nsaasira zino embuzi nga z'abafuulu figa. Binnuma nnyo okulaba nga omuntu ategeera naye ng'ayolesa amagezi ge okwogera eby'ekisiru. Nti Bobi Wine okuvuganya mwami Museveni, ogwo musango gwennyini ogwa naggomola. Musango ogwa naggomola. Omuntu nga tonnabagamba nti Bobi Wine attisa abantu, ddayo olowooze kuba fulufiga talowooza n'okutegeera ayinza obutategeera kuba tategeera. Ddayo olowooze. Bobi Wine bw'abanga alina abantu abamutambulirako bangi, bajja batya okubeera nga bamutambulirako? Constitution ey'eggwanga ekimuwa, ekimukkiriza nti yekimukkiriza okuyitawa mu kuvuganya okw'enkola ey'ebibiina ebingi. Now, bw'omala okutegeera nti Bobi Wine abantu bamutambulirako, bamuddukirako kubanga munnabyabufuzi akulira ekibiina ky'ebyobufuzi ekikkirizibwa mu Uganda, ekyo n'okiteeka ebbali. N'ogamba bo bano abafudde bafudde ki? Ogenda kusanga abasinga bakubiddwa amasasi, motoka za poliisi zibatomedde. Then bw'omala n'ekyo okukimanya, jangu weebuuze nti Bobi Wine akutte natta oba wali wasse olw'okubeera batambulira ku Bobi Wine. Abasinga battibwa kubanga batambula ne Bobi Wine, basibibwa kubanga batambula ne Bobi Wine. Then obeera mujega, obeera munafu wa kutegeera, obeera mulema wa bwongo okuvayo n'ogamba nti Bobi Wine attisa abaana. Naye nga gwogamba nti attisa abaana, avuganya abatta nga ye yakkiriza enkola ey'ebibiina n'okuvuganya. Bwe buleeminga atambula n'abantu ng'amateeka gakimukkiriza, n'otanenya abatta nga ye yakkiriza n'etteeka eryo okubeerawo, then bw'oba toli mugwagwa oba muwumbatuutu oba omubuyabuya. Kati omukazi ono mumunoonyeze waagwa. Otherwise nze nja kwongera okugamba nti mugwagwa, muwumbatuutu, tategeera n'ebirala byonna. Bw'oba onenya Bobi Wine nga omunenya okuttisa abaana, naye ng'emirambo gigudde, emirambo gy'abantu gigudde, nga totunuulidde nti eggwanga lirina constitution eri mu kutaagulwa, eggwanga lirina constitution eri mu kuzanyirwamu ng'ekidiba omuwugwa, nga totunuulidde nti tulina constitution omusajja gy'akeera ku makya n'awandamu amalusu, omuntu afuze eggwanga emyaka 4, ng'ekyo tosobola kitunuulira, nga mugamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira, naye nga wano buli muti oguvayo bwe guti bagutemera wansi. Now, omujeganga fulufiga mba sikutegeera. Of course abawumbatuutu bangi,
abatategeera bangi ng'okyayimirira odifendinge. Bobi Wine ayina buzibu ki? Bobi Wine ayina buzibu ki? Kubanga nkimanyi obutategeera bwammwe. Bobi Wine leero n'akera n'ava mu politics bw'ati n'ava mu byobufuzi. Ne wabeerawo omulala challenge ajjanga w'amaanyi. Mugenda kutandika okugamba Bobi Wine nno ye yali ategeera. Naye ate gwe totegeera. Bobi Wine yali ategeera okusinga ku ono. Bino byennyini bye baavumanga Besigye. Leero gwe bawaana. Bino byennyini bye bagenda okuvuma, bye bavuma Bobi Wine, bye bagenda okubeera nga bamuwaana, bye bawaana Besigye leero. So kyannaku nnyo nti emitwe emikalu, emikebe emikalu gye gisinga okuleekaana. N'oyo naye atuula mu kamera n'abikkula omumwa. In fact ebbwa ly'omumwa naye ayogere mu bantu. So ndowooza nkimaze ekyo. Bwe mba nkimaliriza njagala onzikirize tuve ku eyo ensonga tugende okweno endala. Tusooke Lubaga, tusookewa. Katusooke ku nnaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Feb 2023. Omwezi guno kyekiriko ng'ennaku z'omwezi 18 Feb 2023 ekibiina kya NUP kyakubagana empawa ku ngeri Ssegirinya ne Ssewanyana gye baafulumamu ekkomera. Wakati w'ebyo ng'ennaku z'omwezi 12 June guno omwezi gwe tuli January 2025 tugenda wulira ebyenjawulo. Kino kye bayita ba politician abalimba abakunsa nga n'ebigambo byabwe babyerabira nti babyogera. Mu biseera ebyo Abedi Bwanika yavaayo n'agamba. Yagamba atya? Yavaayo n'agamba nti baateesezza n'abakulu mu gavumenti okuggyayo Ssegirinya ne Ssewanyana. Eyayimirira n'awakanya Abedi Bwanika yali Mpuuga ng'agamba ekyo tetukimanyiiko. Naye jjo bwe yabadde mu kuziika yamaze n'atugamba bino ebigambo. Katubiwulire katono nnyo tufune ebigambo bino then tweyongereyo bino. Okay, share no muzata batte Allah ajja kuleeta olunaku lwanajjayo ebyama. Wabalusewo obutakkaanya wakati w'omubaka wa Kimanya Kabonera muna NUP Dr. Abedi Bwanika n'abakulu mu kibiina ng'entabiro eva ku nsonga y'okuyimbulwa kw'ababaka Muhammad Ssegirinya ne Alan Ssewanyana. Bwanika kyalumiriza nti basoose enteeseganya okuyimbula ababaka bano. Naye ku mutendero ogwange ng'omukulembeze waabwe ate ng'omukuba n'amateeka baabwe omulimu gwaffe twagukolera mu kkooti. Oba nga waliwo okuteesa tekwali muffe, tekwali mu bannamateeka benaddeyo nabo mu kkooti. Eyateesa ayinza okubambwa abanga gyali erambika ensi emutegeere. Nga tetunnabagenda mu a few moment later Abedi Bwanika yagamba nti baateesezza. Mpuuga ne yeewakana ng'agamba nti oyo agamba nti yateesezza nabo aveeyo yeerambike ensi emulabe. Era ebiseera ebyo ng'ayogera on behalf of NUP. Era ng'agamba bo baayise mu mateeka nga balooya. Okitegedde
kitegeeza yali yeegaana nti tebannaba kuteesaako na gavumenti nga NUP. Then ono ye Mpuuga mu kuziika Sseggirinya. Few moments later. Sseggirinya tusaba okulu b'ekkomera tuweemu akadde kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza kwogera na musibe okujjako ng'oli looya oba ng'oli musawo. N'olwokuba nagenda ng'omukulembeze n'ensaba bampe chance njogereko naye munnange bombi ne Ssewanyana mu ngeri y'enkizo. Sseggirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntende walinda okuba ngenda kufiira wano. Namugamba tujja kufa. N'aŋŋamba nkole ntya okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera. Ne binsobera naye ne njogera n'abakulu. Katonda wange agambye ki? Naye ne njogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabwe luddawa ebweru. Oba nga waliwo okuteesa tekwali muffe. Some of you are worse than Hitler. Eyateesa ayinza okubambwa abanga gyali erambika ensi emutegeere. Ne wallahi tukimanyi nti muli babi era tukimanyi nti mukwagala. Nze bwe munkuba ne ŋŋenda mbamba soose y'obusoosi nyinza n'obbatuma bulangiti yange nti nagireka ku nsi mugindeetere kuba nammwe nkakasa nti mujja kujja. Kambuza video. Okay. Owulidde omukulu nga ayogera. Yasinkana abakulu n'ayogera nabo era ne bawa Sseggirinya ne Alan Ssewanyana bail bagende bajjanjabwe. Mpuuga musajja mubi era omutima gw'abannabyabufuzi. Mpuuga mufuzi si mukulembeze. Mufuzi si mukulembeze. NUP nga egamba tetuteesa ku ddembe lya buntu. Eddembe ly'obuntu liba ddembe lya buntu. Mpuuga yali akkiriziganya ne bakama be naye ng'ate ayita emabega n'akola ebintu ebyawukana n'ebyabakama be. Kitegeeza Mpuuga abadde nga nsolima mu NUP. Mpuuga abadde nga musota mu NUP. Mpuuga bye yabyogeredde mu kuziika nabe ne tubitegeera nti eyateesa ne gavumenti okuta Sseggirinya yali Mpuuga. Ekyo si kibi singa baayita mu mateeka. Kitegeeza Mpuuga ne gavumenti batambula bati, batambula babiri. Now tujje wano tutuuse mu ddwaliro e Lubaga. Mpuuga yayimiridde wakati mu bakungubazi n'ategeeza ensi nti abo abasezi be mulaba balemedde omulambo gw'abaana bano balinga abaagala oggulya. Era n'ategeeza nti ye tebaamutendeka, baamutendeka ebyobufuzi, tebaamutendeka kusitula mirambo. Tamanyi nawa we bagusitula kubeera nga bagubba. Mpuuga yategeezezza nti abasezi abasigadde n'omulambo balabika baagala ggulya. Naye kwabo abasigadde n'omulambo tewali muntu yenna yalinnyako mu ddwaliro e Lubaga. Nga Sseggirinya mulwadde. Byabadde bigambo bya Mpuuga. N'abo abaasobola okugendayo naye asoose kugamba tewali yalinnyayo. Amala kugamba n'abo abaagendayo basookanga kubuuza alinamu ku maanyi agawanika ekikonde. Vidiyo eyo ya Sseggirinya ng'ali Lubaga mu ddwaliro. Pulezidenti ng'amukyalidde. Waliwo enjogerezeganya. Musajja wattu n'afuna ne kamwenyumwenyu ne bamwenyaamu era ne basekamu ne mukama we ne Kyagulanyi Ssentamu. Sseggirinya teyali mulalu okugamba nti nno bwe mba nga ndwadde. Bobi Wine ayogeranga essaawa 5. Waliwo ensonga lwaki. Waliwo ekyaliwo wakati wa Sseggirinya ne Bobi Wine ng'abantu. Mpuuga wakati mu speech gye yawadde ng'ayoleka nti tewali yalinnyayo. Ne mu vidiyo eno tewali woolabira nga bagamba Sseggirinya wanika ekikonde.
wanika ekikonde. Ebigambo tebyayawukanye nnyo n'eby'abafamire oluvannyuma lwa biri byonna okuggwa tebyayawukanye nnyo. Era tuwulireko ndowooza katambi kano Bobi Wine yali ayogera ki ne Ssegirinnya, tusooke tubiwulirize. Okay, kale. Ako ke katambi Bobi Wine ng'ali mu ddwaliro ayogera ne Ssegirinnya, ayogera ne mama wa Ssegirinnya, ayogera ne Kasagga
Kasagga gwe mwawulidde yavuddeko emberebeze Sauda Madada n'amuyoola weewo. Now Gatta oli Mpuuga eyagambye nti Gatta Mpuuga eyagambye eyeewakana nti tamanyi Basseggirinya baava batya mu kkomera naye nga Bedi Bwanika agamba tuwateesa ne gavumenti. Mpuuga n'agamba oyo yayogera ne gavumenti aveeyo tumulabe. Mu kuziika Sseggirinya ye kennyini n'abyeyogerera nti ye yateesa ne gavumenti. Now kati kiki kikulaga? Kikulaga nti Bobi Wine bw'abeera mu bifo ebimu nga Sseggirinya we yabadde ayina bingi by'amanyi ku mutima gwe ku bantu nga Mpuuga naye ng'abali awo tebamanyi. Nga Bobi Wine we yagamba nti ekifo kye ndimu ntuukibwako information nnyingi. Kati osobola otunuulira Bobi Wine nga yali awo nga obwongo bwe buli ku bintu birala bye byamukaabya. Nga lowoozamu abasajja abakoze omukolo ku munnaabwe bali eri. Naye byonna mugenda mu maaso. Waliwo musajja mukulu wano, waliwo kali akayimba bakayita batya njagala nsooke nkuwa akatambi kano. Wuliriza bulungi kasekenzi 35 katukafune ate kali Masaka kali ku kyalo kuno. Naye nnyigira nnyo abadde bavunaanyizibwa kuziika Sseggirinya ate lwaki senga nabadde nze nanze nina obuvunaanyizibwa kuziika Sseggirinya mu kifo ky'okuziika Sseggirinya nali nja kuziika Mpuuga. Ate nga lwaki oziika Mpuuga? Tukaddemu anko, tukaddemu ku buyinza bwe neewadde bwe neewadde. Naye nnyigira nnyo abadde bavunaanyizibwa kuziika Sseggirinya ate lwaki senga nabadde nze nanze nina obuvunaanyizibwa kuziika Sseggirinya mu kifo ky'okuziika Sseggirinya nali nja kuziika Mpuuga. Ate nga lwaki oziika Mpuuga? Kubanga Sseggirinya abadde ategeera okusinga Mpuuga obulamu. Ye Sseggirinya yategedde nti bwefa nina kubeera ku kijja egy'okuzikibwa ate y'omufu ate Mpuuga omulamu ye nalowooza nti Sseggirinya ate abazadde alina kubeera ku kisaawe. Kwegamba nga tebikwatagana. Waliwo kasawundi akagamba togikwata nnyo buleeki. Oh my goodness. Abagenze kuziika mwatukoze bubi nnyo. Mwabadde mu kuziika Sseggirinya ebirowoozo by'owulidde n'amaloboozi agayiseemu tegavunaanyizibwa ku mukutu guno oba abagukolako wabula gaabo bannannyinigo. Naye nga njagala kujjukiza mukwano gwange wenna gy'osinzira okubeera ng'otugoberera, agenda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi ogenda kubeera ng'obifuna wano ku mukutu gw'omuntu wa bulijjo DPTV Uganda. Awatali kubeera nga nkulwisa, njagala kubeera nga nkuvuga nkwongereyo. Mu kwongerayo, yenna ali mu kusumbuwa famire ya Sseggirinya kyanoonya kikulu, nkiddamu. Yenna ali mu kusumbuwa famire ya Sseggirinya kyaginoonyaako kikulu nnyo. Tunuulira akavuyo akali wano. Njagala otunuulira akavuyo akali wano naye nga tetunnatuukayo. Waliwo wano omusajja bamuyita Ali. Ali, tusooke tufune Ali. Si mu bubi, tusooke tufune Ali. Ali Mustafa agamba atwala Bobi Wine mu kooti. Sseggirinya alina okunyolwa kunene nnyo nga Ali damu. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako bannayuganda, nze Katerega Ali atwala Kyagulanyi mu kooti.
nga bwe nabasuubiza process yonna ekolebwako nina wentuuse era nva wa mama wa Segirinya. Mama wa Segirinya alina okunyolwa kunene nnyo nga bwe mukiwulira. Mama wa Segirinya ebintu ebyatuusiddwawo kubanga yaziisa omwana we budde buno ali mu kukaaba maziga ku biki ebyatuusiddwawo n'effuja eryakoleddwa lyonna mama wa Segirinya n'atuuka okuba nga budde buno Kyagulanyi bwe yabadde avaayo yayitidde embitooka okugenda. Teyazeemu okuba yadde anoonya gwa waayogerera, yayitidde embitooka okugenda, teyamusiibudde. Mama wa Segirinya mbadde wuwe era ngenda bateerako ebifaananyi vidiyo ng'ali mu kwogera. Mama wa Segirinya effuja eryakoleddwa yeevuma okuba nti effuja eryamukoleddwako lyonna ne mumaliriza nga mudduka buddusi Kyagulanyi yayitidde eyo mu kugungi eryamaze okuziika n'agenda n'abayaga be bonna ne bagenda. Eggwanga lino we mulituusizza si bwe tuwetteko okutambula. Eggwanga we mulituusizza si bwe. Mama wa Segirinya yeebazizza gavumenti ya Uganda. Yeebazizza gavumenti ya Uganda biki byonna byakoze kulumbera omwana we, ne yeebaza gavumenti ya Uganda. Amazima gabenga mazima, ba politician bonna senga bafaanana nga Kyagulanyi, buli muntu agenda kwetama ebyobufuzi. Kyagulanyi nze nabagambe mutwala mu kooti, ate era sibikirumamu mutwala mu kooti, process yonna mba mu kooti, lawyer wange ali mukola process yonna ey'empapula zonna okuggwa, Kyagulanyi aveeyo producing evidence. Kakati Katerega Ali bamutwale bamukebera obwongo kubanga ategeka ba Ali baloya be kutwala Bobi Wine mu kooti. Kati atwale Bobi Wine mu kooti, Bobi Wine ata producing evidence. Katolaba nti nno ono ayina ekizibu ku mutwe. Karate gwotwala mu kooti. Mbadde mmanyi gwotwala okakase kooti nti ABCD bwekiti okakase gwowaabira. Karate oyagala gwowaabira yabatwala obujulizi. Bino ebisajja mwana Katerega Ali amujjukira yani. Katerega Ali kye kivubuka ekyayambala Balamu n'akitwala mu State House ne kisinkana Mwami Museveni nga kyambadde uniform ya NUP ovlo, ne kigamba mbu Yidi Mwami Museveni gy'asobola okuwa bannayuganda kwe kuta abasibe abali mu makomera. Idi twagenda ogiryanga gwe yagambye amatu yali tagalina kwolwa. Amatu yali tagalina kwolwa nga n'akayimba ayimba kabasudde. Agamba nti owekata batumidde n'akamu. Simubuulidde nti nvaayo omumwa yagussa mu nnyindo wiiki ewedde. Kakati bino ebisajja, in fact si bisajja, bino ebisajja sejja bino bisaanaggalamiza. Ekyo kitambula n'empuuga kyolaba mbu kigenda waabira Bobi Wine. Mwana mutuvuze speed ebyaddala. Bwe tuba nga tuvuddeyo eyo mbadde nkugamba wali nti yenna ali mu kuvuga famire eno agitwala mu bano betuzze tulaba. Agitwala mu famire nga eya Dani Kyeyune, abatwala mu famire eza Kirumira, abatwala mu famire, njogera ku famire ze bakozesa ensobi. Njagala owulire ono kye simanyi mukyala wa Segirinya kubanga ndaba ali ku bakyala agamba nti ajja kwesimbawo naye Kawempe abyogera mu lujja lwa maama, kyokka maama ate naye olwamaze maama ate n'abaako gwagamba abantu gwe baba balonda. Kati ekigenda mu maaso mu famire eno singa mukimanyi
By name, I'm Twahira Akandinda, a wife to the late Honorable Segirinya Muhammad, and I'm a citizen in Kawempe North constituency, the mother to Segirinya Ibrahim. And I wish to take this opportunity to address the whole world and everyone in the constituency and everywhere. I've been there during the time of jail, running up and down. So I wish to take this opportunity to address to you that he left a big role for me to handle, especially on the side of politics. And I wish to inform you today that I have a great feeling of taking up his position in the Kawempe North constituency. I beg everyone that has been supporting him in his favor to favor me. Never. Kakati oyo mukyala wa Segirinya oyo mukyala wa Segirinya era mu kwogera yoli gwolengera emabega agamba ayagala kutwala kifo kya bbaawe era ayagala kubeera ng'amuddira mu bigere. Then tugamba a few moments later maama ajja. Nakawempe North njagala mbabuulire, njagala nina omwana wange Alex Ruswa Luwemba, njagala mumusemo obwesige yabaddira omwana wange Segirinya Muhammad mu bigere era njagala mumuwa akalulu Alex Ruswa Luwemba abadde ayagala nnyo omwana wange ng'akolera bulungi omwana wange kuba omwana wange yaŋŋamba maama Alex Ruswa Luwemba namwessaamu obwesige buli kimu Alex Ruswa Luwemba abadde akikola bulungi bwe njagala bannakawempe North mbasaba mumuwa akalulu Alex Ruswa Luwemba ajja kubanga Segirinya atambuze bulungi buli kimu ekya Segirinya nange nja kumubaako ajja bakolera bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati ani yaani maama oba omukamwana kati ekituufu kyeki bali mu dayirema nabo kye balimu tebakitegeera, ali mu bazanyira ku mitwe nabo tebamutegeera. Naye bino tebisoose kweno famire. Mwami Museveni binaze abikola okumala akaseera nti bwajja n'abaako kyakola amaliriza agasse famire obwongo. Ofiirwa omuntu mu famire nene batandika okuzannya kanneemu kanabbiri. Tetujja kwerabira bigambo bya taata wa Kirumira. Taata wa Kirumira yavaayo n'atugamba bw'ati. Oluvannyuma lw'okutta mutabani bakwata ekkubo ne batandika omutambuza. Bino bye yatuuka okwogera. Nga bamise kumpase z'abatulabira abazibuka sizifunye ate bagamba yogera mu bamawulire nti zinesereze zifunye apaana oba tebalimpa balikeyo ebyo omukyala kusasa ebyaŋŋamba ne banne babadde nabo omumotoka ebyo byebise Kirumira mazima nabwenkanya naye nze nsiima ne bwoba ompadde lukumi era ndukuŋŋaanyiza ne mbaako byenkola. N'olwekyo abaagala ab'ekisa okumpa bampe naye ogwo omuzannyo ogwo ogw'ekyandikonge sigulimu gina emyaka egyana tigikola ebyo ate saagala na muntu amalira biseera byange ensi bangambye nenva ebulenga kijjanguwa nzize ne namwandu ne baganda bange oli muganda nga avuga emmotoka n'omusirikale wange ankumba mwayogedde ekyo ku mawulire ensi yonna neetegeera ate kakati nga mudda mukunzanyisa bwe muti apaana eyo tejja kuba manya yange
nedda ntudde wano kuva ku makya vuza amafuta gange tujja kujja bulenga ate tujja kujja jangu ku kalenda ate tuse kalenda tewali na kikumi nganze kwa muzanyisa bwe mutwe munfudde namwe baana bato nedda mwabadde mwogala yaki ku mawulire n'abatubyeko ku byogera mwaze temanyi wange mwaze ne bwe wange nenvaamu ekigambo sisobola kukikolera mawulire amazima ndi mugumiikiriza ndi muntu mulamu naye saagala muntu yenna animbisa kuva buto bwentyo bwendi tonimbisa nze esowaani sigiyita kikopo njita sowaani mikwano gyange mweraba negiddeyo oyo ye taata wa Kirumira gwe tuwogerako yali wa poliisi n'alinnya amadaala yatuukanga ewa mwami Museveni kati ate taata we w'amaanyi naye baamukola bwe batyo. Njagala gwali eyo mbuulire Ssegirinya abadde awopozinga gavumenti, Ssegirinya abadde alabisa gavumenti, Ssegirinya mu bulwadde bwe gavumenti temuyambye, mu kufa ne baagala bamuwe ekitiibwa naye nga mu palamenti bamuswazizza. Mu famire ya Ssegirinya teriiyo munene mulala nti asobola okubaako byayogera ensi neewulira ng'ogyeko mu kaseera kano aka simpathy ya Ssegirinya. Golowooza eyo famire egenda kuddamu mu bbanga ttono okulaba ku mukungu wa gavumenti yenna. Bino byawedde bali mu bazanyisa akasembayo. Nkuwadde kyakulabirako ku oyo omusajja. Eyo tuveeyo then tugende olunaku olwaleero emboozi eno nagibawadde. Joel Ssennyonyi leero atudde n'alambulula byatuuseeko mu mwaka ogumu gw'amaze nga leader of opposition. Joel Ssennyonyi annyonnyodde ebintu bingi. Annyonnyodde ku bya Ssegirinya, annyonnyodde ku bya Mpuuga, annyonnyodde ku bintu bingi. Naye of course katufune ku bya Ssegirinya then tujje tulabe ani yali omukyamu. Ekibuuzo ekyo weekiri nekyemmanyi muli bagezi ekimala okumanya ani mukyamu ani mutuufu. Nga sibimanyiko na bigenda maaso oba waliwo kakiiko oba ki lwaki waliwo yabuuza ku kya Honorable Ssegirinya nabuzibu bwe bwabadde. Honorable Ssegirinya abadde mubaka nga wa NUP nga mubaka ku ludda oluwabula gavumenti lw'enkulembera. Palamenti ng'emusiibula mu kitiibwa kye waliwo ebintu byalikoze, ebintu eby'ekisajja kikulu eby'amagezi okulaba okwange. Baagenda ne bateekawo komiti ya muntu omu, one man committee, okola otuli kintu bwe kityo. Nze abadde amukulembera mu palamenti nga sibimanyiko na bigenda maaso oba waliwo kakiiko oba ki lwaki oba nange tunyaniriza ne tuteesa ku nsonga zikuba nze mbadde mukulembera mu palamenti. Ekibiina kye kyabaddemu nga NUP kyabadde ayagala ennyo era yalama n'okulaba bamusajja watu ng'amanyi anaatera okugenda. Njagala bikolewo ebiti ekibiina kyange bwe kiti mukulembeze wange ebintu byonna. Lwaki tewayitayo kale mukulembeze omu okuva ku kitebe kya NUP abeere kakiiko famire kuba famire naye baali bagiwa orders just mukole kino omuntu akikole tetujja bawa ssente okuva wano mu palamenti oba ki nedda nabo batule ku mmeeza ffenna tubeerewo tuteesiza omukolo guno ogusiibula munnaffe. Tudula ne famire nayo bajawulamu ng'abamu babatiisatiisiza bagamba naye tugende eri gye bategese abalanga bagamba nedda ffe nga famire tusazeewo okuwa ekitiibwa Ssegirinya kye yali ayagala tugenda sigala wano. Katulaba ne famire nayo gyawuddemu kubanga tebabaleeta ku mmeeza ffenna tukkaanye. Lwaki tukola ebintu ebyekyana ekito bannange ne tuweebuula munnaffe bwe tutyo? Kyali kikyamu era tulongooseemukko. Ekyogaa nti otaddewo one man committee
ngati waliwo ba stakeholders abalala Sseggirinya bazaayogerako abamanyikiddwa bayagala ennyo abadde bamukulembera mu parliament n'awalala n'otusamba emabega ebbali era kyokutulaba abantu bagamba nidda kino tujja kikkiriza embeera eyo teyali baddewo singa ffenna nga ba stakeholders twabeera ku mmeeza Sseggirinya tuwiwa ekitiibwa ekimusiibula obulungi weewaawo baagala okumuwa ekitiibwa kye nga mulamu nga bwe mwalaba bamuyolanga omubbi w'enkoko ne bamutulugunya bamutadde mu kkomera bamumye ebbeeyi n'agamba bannange mulamuzi nyamba ndi mulwadde gavumenti doctors ne basayininga ebipapula omuntu ono mumute afuna obujjanjabi mulamuzi n'agaana okumuwa bbeeyi olwamuwa bbeeyi yali afuluma Kigo prison ne baddamu ne bamuyoola bamutyoboola mu bulamu bwe ne mukufa ne basalawo bamutyoboole n'otawa kitiibwa bantu be bakulembeze banne bazaatambula nabo kyali kikyamu bwe buswavu obwaliwo ku nsonga eyo waliwo abuuziza nti famire ya Honorable Sseggirinya era egambye nti bo balina omuntu gwe baagala aweebwe kaadi ya NUP ffe ng'ekibiina kuba nze nkyogere tulina emitendera gye tuyitamu omuntu okufuuka flag bearer waffe era ne Honorable Sseggirinya emitendera gye gimu gye yayitamu kyetujja okugoberera okufuna anadda mu bigere bya Honorable Sseggirinya. Okay, Ropu bwatyo bwategeezezza byonna nga bigenda mu maaso ekituufu kisigala kituufu. Waliwo bannayuganda abagamba nti ensobi zaakolebwa mu palamenti. Simanyi gwe kikyolowooza naye bannayuganda bo bagamba nti ensobi zino zaakolebwa mu palamenti. Tuwulirizeeko ku bigambo byabwe nga bwe balambika. Mu bbo mulimu Dr. Kwef n'abalala bangi. Tuwulirize. Eyaliko minisita mu gavumenti ya Kabaka Oweekitiibwa Israel Mayengo ebyabaddewo abinenyeza bukulembeze bwa Parliament bwagamba nti bukola emirimu mu ngeri erimu kyekubiira. Bogedde nani na commissioner munaabwe Mpuuga kati boogera n'oyo nabo bennyini bayongedde bwongezi kutema mu kibiina. Parliament yandibadde eyita memba wa Parliament ow'omu kitundu neyita n'omukulu w'ekibiina Sseggirinya mwabadde ngamba akikulira mu Parliament leader of opposition ne bagamba katuteeke tunaakola tutya. Nze abadde amukulembera mu Parliament nga sibimanyiko na bigenda maaso oba waliwo kakiiko oba ki lwaki oba nange tunyeririza ne tuteesa ku nsonga kuba nze mbadde mukulembera mu Parliament. Ne Parliament yayongedde okusajjula busajjuzi kintu wikira nti Parliament eno eriwo ng'eyogererwa sipiika eri biased. Sseggirinya abadde member wa NOP ng'alina ne card serving member owa NOP. Yes. Ng'era NOP yeyina okubeera mu mitambo. Ekibiina kikyabaddemu nga NUP kyabadde ayagala ennyo era yalama n'okulaba bamusajja watu ng'amanyi anaatera okugenda njagala bikolewo ebiki kibiina kyange bwe kiti mukulembeze wange byonna byonna lwaki tewayitayo kale mukulembeze omu okuva ku kitebe kya NUP abeere kakiiko. Parliament yakoze ensobi omukyala Anita Amongo ensobi gye yakoze yasooka n'ategeera nti Mpuuga ne NUP tebakwatagana. Yandibadde ayita leader of opposition oba n'ayita Muwanga Kivumbi kubanga Muwanga Kivumbi musiraamu n'abagamba mugende muteeketeeka olumbe. Interest za speaker zandibadde 3 family party position ne Parliament. Kwa Sseggirinya yadde avunaanyizibwa ku bintu bibeka. Family yabadde muinako obuyinza 100% ne kuddako party ya mwakadi ogenda mu Parliament ne kuddako Parliament gyabadde akolera. Wano amuzi 3 ezambaddeko n'obuyinza government NUP ne family. Mpuuga takyali wa NUP tewali yali amugobye n'ebikolwa bye byamugoba n'alangirira n'ekisinde ekirala kyayagala gamba nti astrokinga kyayagala okutegeeza kuba twagala mwami Mpuuga ategereke bulungi yabadde ajjira mu kiti ki okutegeka okuzika kwa Sseggirinya nga Parliament
yalize n'asaba nti Ssegirinya abadde munywanyi wange mbadde nsaba mujja kumpayo eddakiika 5 oba 10 njogere baalizimuwadde lwaki yeetumiikiriza agende mu parliament wa sipiika ajeyo sente akole ebintu mu bwangu ngani mwanzo profesa yabugumizibwako nabadde ntekawo akakiiko akali neutral akasobola okuapproachinga all the three sectors ne tukkayo tusike munaffe mu biki naye kati bano badde sipiika yadire nawa mukulumpugo obuvunaanyizibwa ng'ate akimanyi litakolagana ki era akakavuyo kabadde kalina okukola ki okubaawo. So family ne Nuupu initially bakkanya tulumbe lugende muki saawe kakati okusinza kukyaliwo ekiro n'abantu be bali expecting the next day kakati nga wonaona tukyali ku olutalo lukyali nnomo nti luli one sided gavumenti n'ebiringa ebyo tebannabakola ki kuyingira nga balowooza bano bwe banajja palamenti egenda kutambulira ku nteekateeka zaabwe kakati blood omusaayi oguli wakati wa Ssegirinya ne Nuupu ne palamenti guguliddate ekisooka omuntu yenna ng'otunulira okulwalwa kwa Ssegirinya tosobola ku primarily tosobola butakusiba ku kusibwa kwe kiki kyenaga nti omuntu osobola okubaamu n'endwadde zo naye induction eruddawa okuva Ssegirinya lwagenda mu kkomera ebizibu by'obulwadde bwe byongera okwamplifyinga ova maki luli yalinga mukosefu kuba tulaba ne mu kugenda mu kulayira era yagenda yava mu ddwaliro era baali mukwatiridde so agenda mu kkomera ani amutwala mu kkomera it is the government we mutwala mu kkomera ekitali ekitamenya mateeka omuntu yenna ng'alina ebimuvunaanibwa atwalibwa n'asibwa kakati okuva process eyo yatandika Ssegirinya yeetaaga beyiro eri mu mateeka beyiro n'emumibwa Ssegirinya agenda ajjanjabwe nga buteerere Ssegirinya kinu nga buteerere Ssegirinya alaze ekigere ekirwadde nga buteerere palamenti yalina obusobozi obuteeka its foot down okitegedde neteeka wansi ekigende bagamba nti ssebo ne bannyabo nga bulijjo tubiraba omubaka waffe mulwadde palamenti ne bagaa tetugenda kuddamu kutuula kuba gundi ezo zeteekako pressure nga tetugenda kuddamu kutuula paka gundi oyo ng'akoze eki awo Ssegirinya bwe yeesinga okwetaagira palamenti tugenda kuddamu kutuula kino kigenda kuddamu kukolebwa kigenda kuddamu paka ng'omukulu omubaka waffe akoze eki avuddeyo. Wakyaliwo ekibuuzo sisuubira ndowooza abantu bannyonnyodde ekimala ku eno ensonga. Njagala kusembayo ne kano ono mwami Sale leero bategese omukolo bagitumye Thanksgiving abadde aweza emyaka 65 egy'obukulu leero mazaalibwa ge naye mbadde ntunuulira ebifaananyi ebintu bibiri ebinzijidde mu bwongo nga ndaba abantu abali mu bifaananyi. Ntunuulidde ekifaananyi ekisooka kansooke mbiviire ddala wano. Ntunuulidde ekifaananyi ekisooka ekyo ekifaananyi kwe kifaananyi beera sirias oyimirire we nkugambye. Ekifaananyi ekisooka kiikino komawo omubbi w'eggwanga. Ekifaananyi ekisooka omukulu oyo ali ku screen atali omuddugavu ye General David Muhoozi, si Muhoozi Kainerugaba, yoyo gwe baakunya ku by'abantu baffe the missing 18 n'okutuuka olwaleero tetumanye ripooti ekwata ku bantu abo. Oyo y'omu eyabadde annyonnyola ku butwa nga bamubuuza
obutwa buvaawa buyita luddawa yawoza kimu tugenda kukolagana ne gavumenti z'e Bulaaya batuyambe okumanya we tuwonya abantu. Ekibuuzo kyali nti baani abawa abantu obutwa? Oyo ye David Muhoozi. Now yoyo y'omu. Kakati oyo ye Frank Baine, oyo ow'amakomera Ssegirinnya gy'abadde apookyeza n'abaana ba NUP Olivia Lutaaya n'abalala bangi nnyo. Now omulala aliwa oyo bamuyita Jim Muhwezi. Jim Muhwezi mujjukire kukubba ssente z'abalwadde ba siriimu. Yali mu nteekateeka za digital number plate. Oyo tugende ku mulala. Oyo ye Jeno era gwe bategekedde Thanksgiving. Jeno yagoba abayimbi eggulu. Oyo ayina ssente. Abagendayo bagamba agula buguzi konteyina n'atuma omwana leeta zino leeta ziri leeta zino. Ssente z'alina ndowooza zisobola okwokya ttanuulu n'ejja. Naye bannansi obwavu obubaluma, oyo ssente z'alina yekka Uganda esobola okutereera ku bigiruma. Oyo Ssentebe yekka Uganda esobola okuwona buli ekigiruma. Ntunuulidde ne ŋŋamba bano be balemaze eggwanga lyaffe. Bali awo baseka bammwenya, tewali agamba ki. Famire zaabwe zeeyagala naye ng'eggwanga liri mu kusaanawo. Mbatunuulidde nga bali mu birungi ne ŋŋamba Mukama weebale kutukola nga tufa. Weebale kutukola nga ffenna tujja kuloza ku mpeke y'okufa. Blood lowoozaamu ng'abo abasajja bali ku screen si baakufa, bagenda kubeerawo. Gwe kifumiitirizeemu ng'abo tebagenda kufa, bagenda kubeerawo. Ensi eno yandibadde etya? Olaba bakimanyi nti bajja kufa, naye olw'ebyo bye balina n'amaanyi gabeerabiza nti bagenda kufa. Ne batulugunya, ne balumya, n'ebyabanaku ne batwala. Beebo. Mondeke nve wano. Mukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi. Nsaba wa video yaffe like, ate na subscribinga, subscribe.